kubanga twakizuula nti abalunzi batandise okukola ennyoloosi mu kulunda enkoko so nga ate ffe twabazigirira amagezi ne tubagamba nti mugende mulunde enkoko ne bw'oba oli ku musaala teekayo ekiyumba ne bw'obeera oli waka teekawo enkoko eŋŋanda ne bw'oba oli ku muzigo teekawo enkoko naye ate tukizudde nti abantu batandise okuzikolamu loosi n'olwekyo yensonga lwaki twakomyawo omusawo nga twagala atubuulire engeri ebizibu kwe biva tugenda okukizuula nga ekimu ku byo entabula era abaaliwo ku lwokuna oluwedde yali ntabula ey'emmere ey'enkoko n'abayigiriza engeri ki gye muyinza otabula emmere y'enkoko n'okwawula emmere eri fake n'emmere ennungi awo wennyini bwe tugenda okutandikira omusawo atubuuzeeko bw'amala otubuuzaako butereevu atubuulire entabula y'ebirungo na birungo ki bye twetaaga okuteeka mu mmere oba mu maize brand agenda mu nkoko tukwanyiriza ssebo omusawo nange neesiimye ate okubeera ku mpewo za stative beetonye efudde embye beefudde era maama wange nali muwakanya naye mmaze okutegeera nawe maama wange oli wa mbeera ya budde omanyi ye yasimba kasooli mu January ne mmusekerera ne mugamba omusana gugenda okukutta obusigo omanyi mu January n'agamba obukulu magezi ojja kukiraba ssebo kati kasooli asitukidde ddala n'ebijanjalo bitambula kati okkiriza nti akusinga nzikiriza wamama mumanye ebintu byamase alinamu ebyokuwakana nyinamu ebyamagezi gano amangi gano naye nagenda okulaba nsinze kati ennimiro yeye kyokka nze siina nze ndi mu kuwalakata kyokka enkuba efudde emba ekitenkanika singa tubadde mu pulogulaamu ya nnyimba nandisabye oluyimba lwe bayita bukadde magezi naye n'obukulu buwoomya ttooke teri kikula kiwooma okugyako ettooke kale ate buli awaddugala wewalaba maama nkutumidde ono muveeko manye agenda n'alowooza nti mwabeera wano kati buli kimu akimanyi nga yeerabidde nti bo baatunulanga waggulu bati ne bamanya nti ejja egenda kutwala ennaku ezi nga tennatonya naye mubijjawa mwasuze mutya bakadde baffe mikwano gyaffe mwebale kwagala stative baatunulanga ne ku lufu oluli mu January kati mbu baŋŋambye tebaalulaba mbu olufu bwe lwakubanga mu January nga bagamba nti gugenda kwaka mu February era ne gwaka kati olufu terwazze ne bagamba negenda ttonnya kati ebintu ebisinga bane tugenda ne twesibwa ku by'ekizungu ne twerabira nti okuva emabega ebyo tebyali naye nabyo bituufu ab'embeerwa y'obudde begenda ttonnya mu December teyatonya kati ate mu January tebali sure tebamanyi eno tebaagiranze eya January ngenda kubaleeta eno yo babadde tebaagiranze eno ryo tebaagiranze abalunzi babadde n'ebiyumba ebyo ebiri ku screen annaye omanyi ffe maama waffe yakulaga mwambuke mu kiyumba ky'enkoko kati kyenzibuwalirira ddala abantu badde baluuza enkoko ku speed abantu beetabulira emmere naye obuzibu buzze nakugamba enkoko zifa naye twagala kutaakiriza balimi ate nga zikyafa zikyafa olwokuna luli bwe tugamba nti tuli ku recap twabalaga omuntu otegeera otya emmere tetuli ku recap tweyongerayo mu maaso n'ebirungo kubanga luli twatunulira ki mmere anti kati maize brand luli twabalagako otegeera otya emmere entuufu n'otegeera etya eteri entuufu kubanga kati ekikwatagana n'enkoko ezo nga ndaba bw'oziraba yes kiba kitegeeza oteekeddwa okumanya entabula y'emmere era otabula otya era otabuza ki ekibuuzo kiri nti abantu balunze enkoko okuva mudda ne mu gy'ekyenda bazifunyeemu sina kyenda kuviira ddala mu kinaana ate ffe we twakuliranga ne zino concentrate ze batigisa tezaaliwo nga tetuzimanyi enkoko zaalinga tezifa nga bwe zifa kati omuntu afiisa enkoko enkubbe ebbiri omulundi gumu bugenda okukyanga zonna ziri ku ttaka bizinensi yonna neggwawo kiki ekisinza okukyuka kasooli y'omu entabula y'omu in fact kati bongeddemu neziconcentrate luli omuntu yali tazirina kati obuzibu bwe tulina abatulaba abalaba enkoko ezo kiri nti twejjamu
embeera eri egamba nti eri lwaki twalundanga nga tezifa. Buzibu ki bwe tufunyeemu ate oluvannyuma lw'okulongoosaamu mu nnunda. Naye ng'ekituufu kiri nti namba emu ku kireetera abantu okulemwa kulunda enkoko mmere. Tukkiriza. Ekyokubiri, enkoko ozigyeewa. Twakyogerako ekyo. Ekyokusatu, ennyumba ye efaanana etya. Ekyokuna, gwe ng'alunda omanye obubonero obw'endwadde ezo ezirumba enkoko zo. Era bwe tunava ku mmere ebizibu bino tujja mmala bimalayo. Tukwate ku nnyumba, tukwate gy'ozigye, enjaluza, abantu tugende nga tubagonjolera ebizibu kimu ku kimu basobole kubitegeera. Kati tudde ku birungo. Luli twatunula ntugamba nti waliwo brandi omulungi era n'omwawula ne tumulaba. Ebirungo bino nabyo biyina enkosa gye bikosa ku magi agafulumizibwa, ku nkoko ezifulumizibwa, ku birungo bye mba ntaddemu. 95% birungo bye bikosa enkoko. Si maize brand. Kuba kati omuntu asobola okwerimira kasooli naye jjajja ebirungo nekibanga kizibu. Twagamba nti birungo ki bye twetaaga? Tulina ebirungo bya bika bitaano. Yes. Tulina ebirungo bye bayita ordinary. Ebya bulijjo. Mukene, kotoni, sunflower, busonko, premix, musaayi, soya, munnyo. Ebyo ne bibeera awo. Ne tuba n'entabula nga tutabula nga tukozesa ka concentrate ke tuyita akalungo. Wamuko kajja katabule. Akoko kajja katabulire ddala. Kati ako ate nako baakakyusaamu kati baatandika okukakikula. Bana abalaba Star TV Mase kyayogeddeko ku kikwatagana ku bubbi obuli ku cyber. Tebuli na ku cyber kwokka naye buli wantu. Era twagala kutegeeza UNBS nti emirimu gyammwe girabika kitono. Olw'ensonga buli muntu aba yeemulugunya ku bintu. Zino concentrate ziva bweru. Ziva bweru. Ate ze ziyingira ate za ssente nnyingi. Era wano ng'abantu beekalakaasa nti omusolo oguzivaako ogulinyisiza n'ebbeeyi y'ennunda n'ey'enkoko. Kitegeeza nti UNBS eteekwa okubaako byekola okulaba ng'omutindo gweyongera ku bintu ebitali bimu kubanga kifiiriza abalimi. Njogera ndi ku TV ya ggwanga sikirumamu kyange ngayisa abasinga okuleeta ebintu ebyo bye bannannyini awo. Abasinga okuleeta zino concentrates. Mutono kyasobola obbireeta n'aleeta containers. Njagala otwawulire. Njawulo ki n'emiganyulo egiri mu kukozesa ekirungo ekyaffe kiri kyetwogeddeko busonko, sunflower, mukene, premix n'okukozesa concentrate. Ekisooka bw'onooba okozesezza mukene nga mukene oyo gwenjije ku nnyanja ne mulundamu amayinja. Ojja kuba osinga akozesezza concentrate kuba bwajja Mase kankugambe n'abatulaba bannayuganda twagala nnyo ebyalayisi. Ogenda n'ogula ka concentrate akapaketi kabeera mu kiraaga 5. Akuguziza n'akugamba nti bakayuza bwe bati bw'ojjamu ewuzi zino ne kitayulika bw'okikomyawo ngenda kukugulako kigula emitwalo 2. Naawe n'okayuza bulungi nnyo okazeeyo bakuwa emeka 2. Omutwe gwo nga gusanguse nti woogenda okudda teweebuuza nti bakyagazaaki. Kiki babeera beetaaga mu repacking. Ekikutiya bakizaayo. Ne bakuwa 2 ne batabula ebyabwe nga biri fake. Kitegeeza nti kyandibadde kituufu obaddiza naye nti akaveera jjukira tulwanyisa twagala butonde. Ate awo tubeera tuvudde ku butonde, we are polluting the environment. Yensonga lwaki tukkiriziganya neki bakazeeyo ate ogula ebifo kati afunamu yaliwa. Jjukira kava wabweru kati baba bateekamu ki. Kati bw'oba kavudde bweru baagenti bano ebirungo we bituukira
nabo batabula ebyabwe ne bapakingira awo ebitali ku mutindo guva bweru nakitegeeza ebiva ebweru biba birungi ebiva ebweru nga bivudde bweru genuinely nga byebweru biri 100% birungi naye bannaffe bwe bituukira baagenti naffe abatayinansa abaagala okufuna essente z'ebipapula bwe tubizaayo njagala weebuuze eggwandaba babikozesa ekipapula kyenzizizaayo kati agenda funa mulinga afune n'ebintu ebiralalala babikube kuba ebyalaani ebitunga babiyina kitegeeza nti omuntu bw'aba tali shuwa waagula concentrate weetabulire mmere naddala bano abalina enkoko ennyingi yeekubire mu kene muno kozesa soya oyina ebirungo biwali ogambye nti byo bimenyawo n'ebimu biriwo ebyo byebijanjalo bye bayita labulabu oba jakabins semuye oba semuye ebijanjalo ebyo webiri wano bingi era ffe kikwewunyisa ffe tubiyita mawanga magati tubigula ne tubikolamu concentrate kati akakalungo ko bw'okakuba ogattamu bugasi munnyo ogattamu bugasi busonko oba kalisyamu na munnyo tolina kirala kyoyongeramu n'okuba kasita obisiikako kiba kimaze naye mukene nkiddamu togula mukene nga mukubire tobeera nga omuntu bw'anaali akawunga n'ebijanjaalo ku ssomero naye nga waliwo abalya buffe anti kakati kisinziira nsaba abatulaba ebyamase mu biveeko teri mwana alya buffe ku ssomero nga n'oli alya bijanjaalo owa buffe n'asinga ow'ebijanjaalo otegeera nabidde omuntu omunaku ebiseera ebisinga anyiga nnyo obwongo n'ategeera anti kati mase saagala omutwala eyo tuvuddeyo era ffenna abaakula nga tuli banaku ayina engeri gy'annyigiriza njagala yeebuuzeemu ku baali babasinga okuba nga bava mu famire engagga bakomawa tebalina gye bali baabigaana ebyokusoma baabigaana ffe tuva eri mu UPE wansi eyo netujjang'obulamu butunyigiriza nga tuteekwa okusoma kati ffe tugamba nti bw'oba onoolunda kozesa ekitono ky'otegeera ng'ojja kitegeera okyekolera than byositegeere ate nebireetera obukoko okusaanawo enkola eno ekola ne ku bagita growers mash yo teriiko bukoko buto oba ntabula yeeyawukana yetuyita formula n'ogamba nti wano bwe buba buto nteekamu katono oba olunaku olumu ku myezi 2 tukozesezza ki bwe tuba tukozesezza soya tuteekamu kiro 3 mu kiro mmeka eza maize blanc 10 bw'okozesa soya toteekamu kotoni bw'okozesa soya oyongeramu 2 byokka kalisyamu na munnyo ekyo kite naye ate bw'oba okozesezza kalungo banayenze kambagambe si buli atunda emmere y'enkoko nti musawo oba mulunzi era ffe wetutuukira nitumugamba musawo amagi gazze nga omanyi waliwo agajja nga booganyiga gabootabooda musawo ffe tuba tulowooza batunda emmere y'enkoko basawo era wootuukira kuliko 4 abasawo naye ate basobola okuba abasawo nga nabo basawo bakuguze eddagala ekyo nakyo gyekiri kuba bonna omugamba nti ejjiryange liriteketeka agenda kugamba alirakinga kalisyamu ate kakati omanyi ate zirabika zirina IB apangapanga naye nga yakikoze akimanyi ntegeera ntya nti ekirungo kiri fake oba kiweddeko nga bw'olaba emmere n'ogitunulira n'ogamba emmere yagaze ey'enkoko egaga bw'oba ogenda kukozesa kirungo akalungo akava ebweru kankuzeeyo ku NBS UNBS obuzibu bwe tulina mu Uganda nti this is a global world okuteekako expiry date tekimwetaagisa kataayi oba lutemya lwaliiso bagikubako abaana beyandireni naye ng'ekituufu emmere yaweddeko ng'emmere yaweddeko kati gwe teberezaamu nga wafumbye omuceere gwa nnaku 3 n'oguwa omuntu ogwo gwetaaga kuwa mbaata ziikabuzi naye kati tugezeeko nnyo bwe tuba tunaagula emmere bwe tuba tunaatabula emmere 1 mase teri ali mu Kampala nga talina waabwe mu kyalo
ongambye wano maama yakasimba kasooli akomeena ati muyitirivu nayiseeko n'emiti yana nga muyitirivu kasooli bakungudde onzijukiza enkya ndowooza ngenda gamba Marvin akuleetera ebijanjalo bissemuye ngenda bisimba gwe Marvin ebijanjalo bissemuye ngenda kukola ki kubisimba one semuye kigimusa mu nnimiro yonna two semuye emmere ya bisolo na nkoko yes semuye ddagala bw'obirya bikola ki nti bijjanjaba omusujja busobola okujjanjaba sukaali oba alusaazi manyi wava mu bantu ne bakulema tebannema baali balwala bulwadde bwabwe omuntu omulimu bw'oguvaamu guba gukulemye seguba tegunnemye guba tegunnemye mase tuddeyo ku nkoko bwe tuba tunaatabula nga tugenda tabuluza concentrates akakalongo kemujja ebweru oli takugambanga nti bw'okozesa concentrate toteekamu calcium anze mbadde ndowooza omunnyo concentrate kitegeera nga biri mu percentage ki era ogenda kutabula bungi ki ati kitinga nga nze genda kugula buffet ku hotelo ya bbeeyi nti eno buffet munaana ate nensaba omunnyo anti kaakati kisinziira kati bw'oginkolera nga sirya munnyo onooba tonzise kati ntege mu concentrate nyongera mu kingana kuba kilo 10 mu kilo 10 manya nja kuteeka mu sacket bwe tutabula mmere ya bukoko buto tuteeka mu concentrate zirimu ebika bayirawe yes waliwo ekika kibayita ekya jubayiri jubayiri alimu ebika bibiri yes waliwo gye bayita JBC ne JLC wosanganga biwonna mu kalungo konna nga kuliko bi wakati kitegeeza eyo ya bukoko buto kati bagiyita batya broilers mash okay. Kati gyosangako J oba K oba HLC Ero stands for layers mash eziba zibiika oyinza okutuuka ew'omuntu n'omugamba njagala concentrate n'akuwa JBC naye ng'enkoko zo layers ate zino ziryanga za njawulo n'ogula oyagala ya bukoko buto n'akuwa ya layers era bwe twakulira nalabanga nga enkoko ezo ez'ennyama bazikubira akamera akaweweevu yes so ng'ate ez'amagi bazikubira nga mulimu empeke yes bwe tugenda kudda kubalaga ngeri ki gy'osobola okwekoleramu pereti nga gwe pereti kyeki bwe bubbagiya bw'enkoko n'obumyu zirya bagi nazo zirya bagiya bannange haffe twalina ogenda wali n'ofuna omuddo n'osiba bwoti mu kiyumba ne zibuuka nga bwe zirya greens anti awo oba ozijjanjaba kimu ekyokubiri ziba zikola exercise buli bwe zibuuka ziti eba mmere era nga tuteekamu n'emiti zireke mugiyisaamu manyi ndudde mu kulunda tugiyisaamu bwoti kuba toyina kyolaga abalunda mubawawaadi zalina enkoko zange ntonotono ezitali za lukale tuddeyo kale wali nja kutwala mu kiyumba mulimu enkoko zange nga nyumba kale mu nnyumba mu nnyumba kati mu concentrate ow'enkoko ento tuteekamu kilo 3 yes mu 10 ne tuteekamu tulina calcium wa bika 3 tulina calcium ow'obusonko ne tubeera ne calcium ow'obuweke ne tubeera ne calcium owa powder gwe bayita limestock feed kati limestock feed alimu ebika 2 waliwo omweru n'owa brown oba black obukoko obuto tuteekamu layimu nga mweru ezibiika tuteekamu wa black ezibiika kika kyonna yes then kati buli lw'otabula kilo 10 bw'oba okozesezza busonko teekamu kilo 10 mu nto bwe ziba nkulu myezi 2 kudda waggulu teekamu 12 ku 14 naye entabula eno eyawukana mu busonko
bw'oba ogenda kutabula mmere y'ezenkoko ezigenda okubiika amagi oyaluze obusonko bulina kuba kilo 5. Twogedde nnyo ku ntabula. Jjukira entabula eno egendera wamu n'amazzi. Mu mazzi nnyina kyenteekamu. Tewali nnyo kiri awo kinene. Enkoko enywa amazzi mayonjo. Naye katagabanga mayonjo kizoke. Kati bw'ayagala okulunda ng'oyagala ofunemu omulimu ennyo mu nkoko zo, nkugambamu ekintu kimu. Mu buli kika kya nkoko, buli siteegi ya nkoko, funayo kilo y'entangawuzi ezaffe zino eziri loko ordinary. Entangawuzi kati eri wakati w'omutwalo. Buwera entangawuzi za bbeeyi ziri wakati wa 7 n'omutwalo. Awo gisekule yonna egonde. Gifumbe mu lita 10 ez'amazzi. Teeka eyo mu nnyumba. Buli lw'obooziwa ku mazzi gano si ye sizoni y'enkuba. Yes. Afadhali funayo obusaanikira bw'ekidomola ekinene nga buna. Uteekemu. 1. Ogenda kwongera ku immunity y'enkoko oba ekisolo kyonna. Mu budde buno obunnyogovu. 2. Ojja kuba otangidde ezimu ku ndwadde ezireetebwa amazzi ag'enkuba. Omanyi nze nali nakyawanyo kiri ekirwadde eky'ekkooti. Kino eteekako ekkooti n'ogannange. Tyenaayanjula ddi. Tyenaayanjula ddi bannange. Tetonnatuukayo. Bwe tuba tutabula emmere, bwe tuba tukozesa mukene, kiro zirina kuba 3 mu bukoko obuto. Tukyogeddeko. Kotoni zirina kuba kiro 25. Kotoni alimu ebika twabibagamba luli. Alimu ebika 3. Ekya Uganda, ekya Tanzania ne Kenya. Ekisinga obulungi kya Tanzania. Lwaki? Nti taliimu fiber. Bw'onoogula kotoni n'omukwatamu n'omusigala nga yeekutte bw'atyo oyo fiber mungi. 1. Enkoko bwe ziba zibika zigenda sala amagi. 2. Z'enkoko zino eziba ziddukana nga zibiika. Kiva ku kotoni. 2. Zigenda funa constipation nga tezifuluma. Olwa fiber oli omungi alimu. Ekyo bwe kiba kikutuukidde tuba tulaba ekirala ekyokukola. Bw'oba ogenda kukozesa concentrate akalungo teekamu kiro 3 okusinziira ku concentrate ekika ky'oguze. Jubairi, Hendrix, Intraco, Comfort. Hendrix beba tunga nutrition bebo. Hendrix yo yava direct bweru naye nga ndoza kampani yabwe yatunga nutrition beba abo beri kira ewa kasolo ndowooza omumanyi. Then Jubairi be Mukono, headquarters zaabwe ziri Mukono. Then Kafika bali Lubaga. Kafika baluddewo Kafika ne Cowardice. Beba Cowardice. Yes. Naye entabula yawukana okusinziira kuwa jojje. Biki omulimi by'ayina n'omulunzi okwerinda ng'atabula? 1. Bulandi alimu ebikongoliro taliimu. Ebikongoliro si byetaaga. Oba omuguzeewa. Kyakubiri, wa wooguze akalungo. Yes. Kyakusatu, ogenda tabulira wa. Ew'okutawulira wano mune ebintu by'okulunda bino si byangu. Emwanyi zo baazikoleranga omanyi emwanyi eno wano mu central wano. In fact wano mpigi wawa mu Katonga we baanika ku ttaka. Naye eri e Masaka. Eri e Masaka ennyumba ne bwe ya ttaka olujja balu cementinga bulungi kalwa kwanika mwanyi. Awo ettabulire emmere y'enkoko si mu ttaka. Abamu bateekawo ettundubaali. It is okay. Kyesaagala ttaka liri kuyingira mu mmere. Abalala batalina ttundubaali bw'aba n'amakaage mudiiro wennyini ate bw'amala tasiimulawo. Ate ogamba mudiiro nze eryange nditabulirawo mu shede. Eri ate mu shede. Tabulirawo. 2. Totabula emmere oba bulandi nga yakwata ebitole. Affe tumukuba bwe tuti bw'aba yakwata omanyi agenda n'akola olugezigezi. N'akwata
kati nayagala okufiiriza n'omukuba bwoti gubanga muceere gwa piraawo gukwata naye tekigaana gulya nekigaana gulya naye bwe zinaalya ezo zezijja okufa. Eno mmere oluusi kiva ku ntereka w'obeera ogituuzizza newanyogoga ku paleti. Paleti tasobola ate bw'ogula maize brand ng'ogenda gula mungi sooka omuyiwa omwanike kuba gikoze bwe bamukuba basooka bukasoli basooka muyiwako mazzi. Naye masi ebbanga lyomaze mu Burundi bakuleetera mmere oba nawe ogenda kiri gye bakubira emmere. Ntuula nze ndi wa lugalo. Ntuula. Y'ensonga lwaki zikyagaanya okuwera. Okubiika ne zibiikira mu myezi 6. Nakuleese wane eno ntaasi. Koko ne zibiikira mu myezi 6 ng'enkoko zonna zikulidde ne ziriiramu n'emmere y'ewaka. Mmere bwe baba bagenda okukuba akawunga. Kasooli basooka muyiwako mazzi awotoke. Omanyi olugalo gwe tomumanya atuuka mu kiyumba naga eko ngandwadde. Ati anoyingira mu kiyumba bwati awude obuzibu ne bujja. Wondi kati wali eri kiri ng'abaana amagi bagasimidde omanyiza ebyo byonna bennambi manya amagi bagasimirawo wakati kati ng'oyo mavini watudde. Lw'obeera mu nkoko ewaka zibiika. Lwotabaawo amagi babeera bagasimira ekinnya bw'ovaawo nga bagaziikula nga bagatwala nga bagatunda. Naye nedda ekyo kiri ku mmwe bakama baabo manyi mulina engezigezi tolya ku ggi era nenkusanga nga oliridde. Wali olabyeko ekika ky'enkoko ezitayasa magi ffe we twakuliranga enkoko 10 tuzibalira nti zaasa amagi ekitono ennyo ewaka 5. Wiiki oba oyina amagi genkana ki era gonna in fact bagalya ne bagakoowa n'ogakoowa nga tebakyayagala naggala. Masi wejjemu abo abakopi naye eriyo omukopi nga n'okusanga obusanzi omukozi ng'alidde ng'atunda damage tosobola kutunda damage. Awo obuzibu bubeera buzze. Tubadde twogera ku ntabula ne tugamba nti awayonjo ng'ate watereevu. Entereka funa paleti tuzaako emmere yo. Abatamanyi paleti ebibaawo bibakubye obulungi kati n'obiteekawo wansi emmere ereke kunnyerera. Banyuma Oluganda waluyigira wa Issa Luigare. Ndi Musoga by tribe. Ndi Muganda by residence. Era nze mu kika kya Buganda nze kyambadde. Ate wali akuvuganya oli waddembe n'ofuna eddala. Nze mbaziira. Tewali akuvuganya. Mu kika ky'abawo Busanke. Naye kimanyi nti nga tuvudde mu bino ebyokulunda. Nze Musoga nzekka eyakwata mu Ssaabasajja Kabaka mu ngalo nga neebaza olw'okukola bangi bakutte mu ngalo. Ssaabasajja asiimye abantu bonna. Ssaabasajja asiimye abantu bonna abavudde mawanga amalala wabula era kyankiza okwebaza ne tugamba nti abalala tabakutteemu kutte mu balala. Tugende mu maaso n'entereka. Tugende mu maaso n'entereka. Entereka y'emmere eno tufube nnyo okulaba nga weeri tewatonnya. Feno tugiteeka mu kagundi ak'ebweru. Okwata ekiyumba ekyawabweru omubeera embuzi wali emabega wogiteeka n'ogamba ejja kuddugaza ennyumba. Naye kambuuze n'ekwata ekitole ng'ogyeeko amalala lwaki kyoyagala okufunamu ssente ate tokiteekamu maanyi okufuna ssente? Abeera otaddemu naye obeera tulina wakuteekawo. Kati bw'onyumirwa erimu tiles zino zife olw'okubanga olaba nti ennyumba ya bbeeyi nnyo lwaki togisulamu yonna n'osula mu kisenge ate ne mu kisenge era osula ku kisenge kasita waba nga tewatonya kale. Walina okuba nga tewatonya tu nga wafuna empewo egimala obuteefumba. Okwefumba kugireetera okwenyiga neyeekwata bitole. Twakuliranga twayagalanga nnyo omuceere ogw'ebitole ku mawuledi. Abo bamuwaya tebalabye mawuledi ku mawuledi ne ku dduwa. Anti kati ekizibu ekiriwo ab'ebiseera ebyo baali tebamanyi kufumba piraawo. Omuceere ogw'ebitole oba wagoyeza mugoye kyetaaga bwe bayita obuwalli nga ne mu ngalo bukunkumo. Oli muli wa muceere nja kufunira kimbugwe. Olaba omanyi n'erinnya wali oludde muceere gw'Abahumadiya. Tugende maaso. Tugambye tutabula mu ntabula za bika bina. Tuvudde ku kisooka ekya mukene n'ebigwawo ne tudda ku concentrate eziva ebweru. Tulina concentrate gye tuyita eya mukene eya semuye oba mukuna
oyo ffe tukyasoose okumukola mu Uganda wano ne mu Africa wano. Mumu parkinga? Yes, tuparkinga mu kilo 5, 7 ne 10. Oh yes. Kilo 10 zitabula 10. Emitwalo 10 zitabula kilo 10 zitabula 10. Ezamukuye. Kilo 10 ezamukuna. Mukuna. Mukuna omugatane mukuye. Bwoba oyagadde. Byonna bikola bye bina high proteins. Oh yes. Nnyo. Ate era nga kyekiri kye tubeera tunoonya mu concentrate. Yes. Then osobola okukozesa soya nga soya yekka ng'ali independent. Then kati n'ogattamu just ka calcium okugumya amagi n'amagumba mu nkoko. Bwe ziba zikuze nga ziwezezza emyezi 3 okudda waggulu osobola okukozesa obusa bw'ente. Ate kati otagudde katogo. Ate kutya obusa bw'ente nabwo bukola nga mmere. Concentrate eriisa enkoko n'ebiika n'ekula ez'abalaala abalina ebiraalo baziriisa ki? Kati obusa buno omulimi abukola atya? Bufune bwanike bukale. Yes. Bwe buba bukaze bukoonekone bugonde bwebementule. Funa olubaati osiike ng'asiika amalwa tuggyemu obulwadde obujjiramu. Oh yes, mugiramu obuwuka. Envunyo biki ebyo ne biki ebyo. Ekilo 15 zitabula ekiro 10. Era namuno nyongeramu munnyo gwokka. Era calcium n'omwenge. Era nayo concentrate. Kazooba. Enkoko n'ebiika eggi nga ggi. Ekyo ekibonyaabonya zino enkoko eŋŋanda zitakula. Sinziyita ezitakula. Ne zibeerawo ku lujja ng'oyinza oga zirinze bako. Enoonya n'emala esanga awali obusobo nga bukalu. Ebulya ku speed. Waliwo bannaffe abayiiyiza envunyu. Maggots. Maggots zino zo zigatta ki ku mmere y'enkoko? Maggots zino zikola ebintu bibiri. One, concentrate. Zibamu protein era nga high protein. Envunyu enkalu. Era bw'oba oyina ne bw'oba ng'oziwadde embisi live. Naye bw'onooziwa embisi ejja zoonoona. Ate kutya? Zijja kulwaza ensolo. No. Kasita ekirya nga kifu. N'ekinyuma nnyo n'ogikaza ziyiweemu amazzi zife. Bwe zifa wewa zidde ku ngulu teeka mu musana zikale zikubire mu bulaadi. Era bannaffe zo 5 zitabula 10 kitegeeza nti protein waazo ali waggulu osinga obusa okusinga ne concentrate. Ka concentrate tulekamu kilomeka akagule mu kilo 10 eza blend. Mu nkoko kika ki? Layer tuteekamu kilo 16. Mu broilers teekamu 2. mu nganda teekamu 15. Okay. Omanyi mbadde ntyamu ku ningamba oba magotsi zino zirwaza enkoko kubanga bannaffe amalula wano wansi bakwatagana ne KCCA okuyola kasasiro mu butale nakavundira. Kati bo be bakola magotsi ezo nibakola akalungo ate ebivuddemu biri byogambye ebikala ne bakola mu fertilizers ne batwala mu nnimiro, which is a good initiative. Omanyi abamu tulunda naye ng'ate bye tuteekeddwa okulunda ebimu tubiyina ewaka. Omuntu asobola okuddira emmere y'enkoko eyo yonna n'agijja mu nnimiro ye. Katugeze waliwo abantu abalina we balimira beetonye byonna n'abyerimira n'agulamu nnyo. Kambuuze okufuna magotsi olina kumala kubeera na ekazi za ttaka. Kasasiro wawaka. Funa ka baketi teekamu kasasiro bigira omu. Then kasooli maama amulimu. Kasooli. Soya maama amulimu. Obusonko. Awatugambye nti waliwo n'eri password mukuye. N'obirima ebijanjalo nga biyitirirwa ate byo bigenderana mu kasooli. Olulima kasooli ng'oteekamu n'ebijanjalo bikulira ku speed n'okuba. N'ogulamu nnyo. Buli awali ettaka teekawo ekikolo kya semuye. Ate kirina kubeera 3 ku 3. Kibala rawundi 3 ey'okuna kijjeewo. Ensigo yo zaamusize zinena. Zaamu eyo yennyini. Takuliiko ddagalayo. Ekisooka ye mwennyini kigimusa. Ye mwennyini ddagala. Ye mwennyini ali buli kimu semuye.
ebyekusike mu mmere nga tugiwunziko olwaleero? Bw'oba onooyagala okulunda ng'olunda by'ofunamu, one, sooka omanye woogula emmere. Yes. Two, yiga okwetabulira. Three, manya oyawula otya emmere enfu n'entuufu. Tugisomesezza ne tukiraba. Bw'onaabanga ebyo obitadde mu bwongo bwo, then tutandika okupimira enkoko emmere naddala zino eza longotaamu nga ziwezezza emyezi 2. Yes. Okuva ku lunaku lumu paka ku myezi 2 tetuzipimira. Zo zirya buli. Zirina kulya 24/7. Ate bwe tuba tuziwa emmere. Nina okuba nga ntunulayo mu katiba okulaba nti mulimu eko, then n'amazzi okuba amayonjo. Amazzi 24/7 gayina kubeeramu. Omanyi kati just lwakuba mwaleeta dishes zino ennungi we zinywera waggulu. Niffe twayinanga ki? Baafu. Negwamu neewuga. Nemala neddeena ate nemala neddebbali ate neerinnyamu ne kalimbu. Ennunda eyo gimanyi. Kalimbu owa brown olyoka okaya nise enkoko zange zifa nakakubidde essimu kaaganya okwata. Nze nakutumye obeera omukyala. Ogenda kukwata essimu bwe tuva wano. Leka kukola nkola y'abasawo bamulerwa abatakwata essimu. Obisa ogenda kukwata essimu abantu bakubira. Ngenda zikwata. Nkoze bulungi. Manyi kuva dda nga mulerwa aba akebera lubuto anakwata ate essimu. Aba azaalisa bantu kati gwe atali mulerwa nti ogenda kuzaalisa nkoko. Oyinza okunkubira nga ndi mu operation. Ntera okulangoosa. Naye ekiyumba ekyo nkyagala nnyo kirabe ku screen ekiyumba ekyo. Ennyumba eyo eyo gye tuyite eya keegi. Mu maaso awo omanyi n'enzimba y'ennyumba bimu ku ebyo ebitereeza ennunda tujja kutunuulira enzimba ezo. Ayina ennyumba eyo aba mu Uganda. Bagambye nti ezo zaawa. Ezo okuba olina gye wazijja nga wagenda ebweru n'ozireeta. Mutebi mpozi waawe twasanga ezo ziri Arua. Twagenda ne Mutebi Brown. Ayina enkoko emitwalo oba 10. Arua wano. Alunda eyo nnunda. Naye ng'ennyumba mwe ziri 40, ndowooza ennyumba eri 40 ku 7. 7 nga teziwera na 10. Teziwera 10 naye ng'alinamu enkoko eziwera emitwalo 10. Ezo mu keegi. Tujja kwongera okutunuulira ennunda eyo. Kubanga ennunda eyo abantu bagimbuuza nnyo. Ogenda olaba amasannyalaze ne bagamba naye bajja kututiisa ffe abatunda abalundira mu nnyumba ezino enzimbe akatimba nga ke kali waggulu bajja kututiisa. Nti amasannyalaze gagula ki? Mayitirivu abantu basobola okugasasula. Abantu babulire wobasanga. Next week tujja kutunuulira engeri endala. Tuli mu paaka mpya awali stage ye Katooke ku mwaliiro gwa kusatu. Paaka wano empya? Empya mu Kampala. Okay. Naye bwe kiba kyetaagisizza ssimu 0779 93 00 60. Mboye ye mtyeni. Kozi ku Facebook bayina ebakusanga. WhatsApp. Nsanga ku Facebook, nsanga ku WhatsApp, nsanga ku Twitter, oba gye bayita X, nsanga ku Telegram. Naye bw'otuuka eyo oteekamu Yisa Luigare 1 word. Oba olina ekizibu mu nkoko oba bisolo ate tukuba eyo 0772 00 60 944. Tweyanzizza nnyo. Okisindike. Bwe wabaawo gwe mbansabye ssente ng'ombuuzizza kubira mmase. Tweyanzizza nnyo, tweyanzege mukulu Isa. Ekikulu kya kutereeza nnunda era tukimanyi nti mu kuyiga bwe tuba tusomesa okulunda tugenda mpola. Tetudduka speedi eri gye tudduka nga twogera ku nsonga endala kubanga tuba tukimanyi nti kuliko maama atudde mu ddiiro enkoko ze nga zibadde zitabanguse nga yeetaaga obuyambi. Mu kutereeza ennunda tukimanyi nti waliwo ebijja okukyuka. Olunaku lw'enkya public holiday. Tugenda kujjukira Bishop Janan Noom. N'olwekyo emikolo tujja gikutuusaako butereevu wano. Era oyinza obutatulaba ate tuddiŋŋana ku lunaku olw'Emmande. Ate bwe nva wano ebigezo bigenda fulumizibwa ebya senior 4. Ebigezo olufuluma mumanyi nooti gye munyiga abazadde tebakyabalimba abaana ate n'ofuna ebigezo by'omwana bulungi nnyo butereevu. N'olwekyo bwe tuva wano
maaso awo abajja bagenda kufulumya bigezo. Just beera ku TVN mutere byonna tugenda bikutuusako. Nze Masi nkwagaliza olunaku olungi, mbeere bulungi.